Maziga na biwoobe n'omwana omulala afiiridde ku ssomero bannange ogenda kubanga ate obifuna maaso awo. Fifi the Queen atabukidde Bina Baby oluvannyuma lw'okuvaayo n'ajolonga mukyala munne Nambwayo Onono nga mukyala Ssuuna Ben obutambi nabwo ogenda kuba ng'obwerabirako mu maaso awo. Tamale Mirundi Junior era nga bano bo abagasse Kakota okuli Bad Black, Penge Penge, Pressure 24/7 ne Full Figure nti munnange bo bamwesonyiwe bagwa dda kyokka baagala kumuyimukirako nti ate ye talina budde bwabwe yadde n'akatono. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi baddiyale anteira kye bamukoze mu kakantyuni bannange kyetaagisa nga nammwe mbyerabiddeko nga enkola yaffe basaba vidiyo no mugimpe like era neesaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako omwo mwenna abalwadde abakosefukosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nsonga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga gwe emirimu gyo tegitambula mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma nga nabo bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjabira ddala endwadde zonna bakubireko. Munnange sigenda kuliisa era nga nkutandise ne Misa Kisemakula. Akafaananyi kano katambudde nnyo ku social media nga mulimu akayimba mu background akabadde kagamba mbu abakazi abaguma tebatera kusangika era nga kamusa Misa Kisemakula n'agamba nange omukazi atobye n'omusajja yamufuna mwavu bakaddiye bonna baddi yanyongera obbajjukiza ekigambo temukisala ono omukyala Misa gwayina asiye mukyala we ono Caritas Kaliyo gwe baali basiba ku Bobi Wine munnange nvaaze ezebweru omugezi Joja Ichuli ye yavaayo n'ayitugamba mbu buli Bobi wava muno mu Uganda abeera ageze kikwasaganya n'ono omwana muwala Caritas Kaliyo ate ye omuwala byavaayo n'abyewakana era n'abyesamba nga Kaliyo nga nkugjeeyo kuvuze butereevu paka ate ku bagole baffe munnange bo obulamu butambulira ddala ng'ate we baabubala wadde mwe mugezaako okwogera si bono ex wa Baby Gloria yavaayo awo n'atabuka n'agamba Baby Gloria mazima oyinza otya okumenya omutima biki kyokka ng'ate maama yatugamba nti ono omwana muto nti era abadde akyalina mbeerera talabangako ku musajja yenna kyokka ye ex yavaayo n'agamba nti maama babadde bamaze n'ebbanga ng'ensonga bazikwasaganyiza ddala naye nga nkuvuze butereevu ewa Sister Junior ono no abakubye Kakota okuli Jennifer Full Figure Bad Black Penge Penge Pressure 24/7 n'abantu abalambwa abo baagwa kyokka bakoze kyamaanyi nnyo okwagala okumugolokokerako nina yabigaanye agamba ye tagenda kugaba masannyalaze ge ne bannange Brandi Malibu ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso wano nammwe ate musobole wamma okumwerabirako then tweyongereyo n'agaleero ali bulala tannaba nakuwona bulungi biwundu naye maama ne Bad Black yagwa sibaddamu bonna no banjogerako because I'm big. Penge Penge Full Figure Pressure abo sibaddamu tekyali levo yange eyo tekyali kati levo yange. Omuntu naye mu bulamu oyina okukula waliwo abantu boyina kati okuleka okitegeera waliwo abantu boyina okuleka mu nsi bw'otakula oba olabye kaize Julius kyasobola bintu byakuddaawo mbonvume mbunkuvume ndi mu bintu kati byamakulu. Sister Junior bw'atyo munnange leero abakubye Kakota Bad Black Full Figure akabaka mwanga Pressure 24/7 wamu ne Penge Penge mbu wabo bo talina budde bwabwe kubanga baagwa dda kati babeera bamwogerako basobole ndowooza okumuyimukirako. Bannange Brandi Malibu naye tatudde tannaba nakuwona amalibu gakyabulwamu okuwona naye maama we yakoma ye waatandikidde munnange nga nkongeddeyo ewa Halima Namakula onono nga maama wa Rema
mama Namakula si yamuzaalira ddala naye amuyita maama. Munnange nno abantu abasajja bavuddeyo ne beemulugunya bagamba nti munnange mukyala gwe ekimala kimala yesu omwana wo wamukuza n'empisa era omwagala nnyo naye mbu kano akaseera kaali mu mwana muleke yeetaaye munnange obalemesa eri okukwata mu nva ne bannange abasajja b'ennaku zino bo olemwa era nga batutumye obubaka buno tubukutuuseeko nti omwana muleke yakula muleke akule byayagala mu kyokka ne baba nga bagenze mu ndongo ne bagezaako okumusooberera ati isiko bamukwate kabina oba bamukwate ku mukono ng'omukazi ye abeera yavuddeyo dde okubabuuza omwana wange mumwagaza ki. Kale munnange ndowooza message eno ejja kutuukako munnange bwe tweyongerayo n'amawulire ag'ennakaagaliwo bannange bazadde bannange twongere okusabira abaana baffe kubanga kyo kinnamuzisa kinnamutta kyamaze okujja mu masomero. Olunaku olwaleero omuzadde avuddeyo neyeekubira enduulu era nga ye omwana we yafudde bukalaga era ng'ono abadde asomera Savannah kindergarten awo e Makindye daycare school naye munnange omwana we yamusiibudde ku makya n'agenda ku ssomero bamukubidde essimu nga bamugamba nti omwana wo afiiridde mu bbaasi naye omulambo guno tugutuuseeko ng'ono omwana balinganga abaamufumise ekintu mu bulago era nga wakyaliwo nga n'engeri y'ekituli. So abazadde twongere okusabira abaana baffe munnange bwe tweyongerayo ewa Anteira ate mulowooza tebaamukubira kakantyuni ne bannange bantu mmwe bino byokaaba wooseka ate naye nga gwe wenna eyakubye Anteira mu kakantyuni bannange tetugenda kukusonyiwa wenna wakakoze olubuto ekifuba ekiwala eky'omunda enviiri zo munnange zeezo naye maama ebisigadde bawalimbyemu oba kale wakisuusizzaamuko. Ate mpulira bagamba mbu munnange kiba kibi okuyeeyereza bannaalongo naalongo anyiigirawo munnange n'akugamba ebigambo ebinene munnange we tuli kalaate ku sayidi za Anteira we tweyongerayo munnange ensoko yo efuuse kirala ennaku zino ey'enjeera oba eringa kiki simanyi nakumanya era ng'olunaku olwaleero ekomyewo emakozi bukakata ngenda bukuba nga mbateerako akafaananyi maaso awo ng'ate abantu bagikwata enywedde amazzi gonna egamazeewo. So omwe mwena munnange buno obudde abavubi ababeera ku nnyanja mwegendereze essaawa zonna ensoko ekusanga mu nnyanja n'ekuwuutira omwo. Tenda kugwirama enti ogitwalewa tesitula kintu kirimu musaayi laba bwenywa amazzi tunulira amazzi ndaba amazzi wegambuka tolaba nti amazzi gambuka wali wakati tunulira amazzi mu payipu yaago ugwe ze wano nagigemye edda tesobola kukyama nagigemye tejja kukyama naye laba ggwe laba amaanyi ga Katonda wansi wali mu kuwuuta amazzi amaanyi gekozesa laba amazzi mu kunywa amazzi ekiro ekikyo tikinnakkuta laba amazzi begasaasaana mu kire wali laba amazzi okimanyisa abantu wali eri mu mwalo baveewo tekijja kukyonegera kukka n'ennyanja eneetera okusimbula kati tekuse evudde n'abajja etandikidde girengerera eri ebukyawabula egenda gasimbula egatuyirewa era laba amazzi gwe laba labani laba amazzi awo galabe wano gasobola otutta ffena ne gatumala
ensoke efuuse ensoke ennaku zino munnange yeeriisizza nkuuli bannange. So omwo mwenna abantu abagenda ku mazzi ku nnyanja abavubi munnange mwegendereze, eyinza okusanga ng'ogenza okuvuba ate n'otadda naye kyempulidde mbu tesemberera wantu wali musaayi. Kale munnange wetuli ebintu bye baatunyumizanga mu katabo kati tubirabako n'amaaso gaffe. Munnange sigenda kulwisa era nga nkuuze butereevu paka wa ava piisi. Ono nno avuddeyo ne yeewolerezaako olw'akatambi akaalabika ng'alinganga asindika faani bwe yajja muwehaaga n'amuwahaaga kyokka ye omuwala n'alemerawo nga tayagala kuva mu kifuba kya ava piisi. Munnange agambye nze oweri nali nazze kola ng'abantu bansasudde ssente zaabwe nga nina okukyamula abantu abazze kati ye omuwala we namuwahaaga ate n'ayagala agibeeremu ddala kyokka ate ng'eno ye DJ yatandise dda okuba oluyimba lugenda mu maaso nti abe kumuwa attention n'abeera omuwala n'amuwera ddala haaga. Munnange ate ebyali badde byonooneka sinakindi okuviira ddala ku mulamwa kyokka ng'ate yali alina okuyimba akyamule abantu abaali bazze mu kifo ekyo. Era agambye nti olunaku olwo tali lwerabira kubanga lwamunyiiza nnyo. Olwava ku stage mwana muwala yali yamuteeze dda emabega mbu yamusuuna akabina ava piisi yabyogedde. Munnange bwe tweyongerayo ne Kimpanya Bruno K wamu ne Crystal Panda. Munnange nno wenjogerera beeyisiŋŋanyanga baabigo abakazi baabawudde naye badde ku nsi kuno ekitonde ekiyitibwa ekikazi kiraba edduka kyokka abadde balina Kimpanya yaabwe ng'ekulidde ddala nga batandise n'okuleetako abayimbi naye munnange abawala baabawudde mbu obuzibu abawala bwe bajja beegwaniza nnyo Crystal Panda mbu kyokka ng'ate musajja wattu Bruno K mbu nga ye agamba yasinga obulungi ku Crystal Panda. Munnange ne bagamba kabagire ng'ate beewaddemu ka break naye ng'essaawa zonna bagenda kukomawo kale bongera ate okuba sanyusa. Munnange bwe tweyongerayo ne Nakawere mukyala Bindeeba mukyala Cocktail Ray Mama Prince bannange obwa Nakawere nga bumunyumidde omanyi ennaku zino yeesonyiwa mu social media omanyi baali bamuvuga sipiidi awo naddala olubuto olwasookera ddala omukazi yagenda mu sikaani n'atulaga byonna ndowooza luno ddo omusajja yamugamba koogeza omwana wange n'omutwala ku media jjukira oli omwana yamuzaala atatuuse omanyi abantu bamugamba gwe oyinza otya okutulaga abaana gomanyi abantu abali eyo abaagala okuzaala nga abaana babuuze gwe otulaga buli kimu gye byasembera ng'omwana muzaale tatuuse naye ono yamuzaala atuuse bulungi nnyo. Munnange mukyala Bindeeba anyirira kwegamba owa Nakawere bo bumunyirizizza bambi ate ne buyisaawo ne bwe bwaliko bimanyi baali bagamba akasajja kayaayi kagenda kumukuula biki mwayogera wano omugambo naye ng'ebyo tubitadde ku bbali okuvuza butereevu paka ate mu baatuli bulala famire era nga bakulembeddwamu omwami Jose Kyakala era nga bwenjogerera kino ekibiina kyo kyaweddewo gwe gwenku gwe gw'amazzi oluvannyuma lwa Jose Kyakala okusasula ye abantu bayagala ate nga bonna ekibiina bakolera wamu. Ngenda kuba nga mbatuusaako wano bu audio obw'enjawulo nga Taata Kimbowa atabukidde Jose Kyakala ate n'ekyala nti Jose Kyakala akwana abakyala babanne bano abalenzi abalimu ba Kimbowa ba Taata Kimbowa bwe batyo. Jose bwe kubeera kusasula nakusasula dda nga gwataansasulanga bwe kubeera kusasula Jose sebo tutandikire ku Labonita kali yegwa anetedde okwogera ebintu bino mbadde saagala kubyogera kubaze sibifaako. Jose watuuka ekiseera n'olabira ddala ng'omuntu atategeerera ekisiimulo ekisemberayo ddala ye olukusa olugjawo oluŋŋambo no nnina empisa embi. Tutandikire emabega gye twasookera mpola mpola twagera ne tuzannya ku Labonita sebo gwe wennyini wawa obujulizi nga Sibi wakwatako milioni 7 n'ozimuwa ng'ali mu kuyombera ssente z'eruweero n'owa testimony nga wakwata milioni 7 n'ozimuwa sebo nateekawo embeera nakunyiigirako nze lwayite yasulanga ku Tebuuke nga nninya booda nzija ne tetuuka n'ogwa Kabenje twagabana wamu ssente ku milioni 12,000 na milioni ziwera 2.5 ndi mubi tugende mpola mpola ndi mubi siina kalungi nkulaze kala zange golooza sitegeera essente zasolozebwa ku Labonita ku share yaggwa kati leka nkubulye bulungi nze mba kubanga nnina empisa embi ssebo essente zemanyi zasolozebwa ku Labonita ne bye baboogerako muganda wange nali badde nabigamba dde abaana naye nze nasirika olw'okuba njagala tubeere bumu otegedde bulungi gwe gwogamba nti nze nnina empisa embi otegedde bulungi Jose. Ekyokubiri igwe mwennyini mweyogera ku Labonita Sibi n'awa testimony
zabbibwe sente gwe wenyini ne wa testimony zabbibwe sente nakola kinzo w'empisa embi natambulako yinza yawandika omuzannyo ne kula bonita tewavaayo tewampitako yadde ogaye bannange akasajja akawandisa omuzannyo ke kano bambi tukeebaza bamiki babibuuzanga oba babijjawa oba baani babijja kale katugambe temwampa sente nafuna ki nakati nkyatambuza ebigere sikunenya lwaki ntambuza ebigere naye nkunenya singa ku sente ezo zimwagabana kola bonita wankwatirako miliyoni nga 3 n'ozimpa okitegedde bulungi naye gwe olegera n'olengeza omuntu ng'omufuula omusiru atategeera Jose sebo nze ntegeera wekuba kwekyanga n'alibadde neegoba dda sebo ekyo nga kiwedde tudde eruweero ne tugenda eruweero sente ne zibbibwa olutalo lwaliwo olwo n'enduzikiza saagala genda wala nnyo era sente z'eruweero ze zaleeta embeera abantu okutabuka bannange tukakkane bannaye tukole ki tukakkane bannaye tukole tuti eyo ne bikkakkana ne rugga olutalo era ojjukira bulungi wajjako keeyo newa ne nansana n'embibikkirya byonna n'ensika bwekunze ow'empisa embi. Awo nno we tuli bantu bange taata Shimbowa ng'ate musajja naye agezaako kangula ku ddoboozi agambye nze ntambuza bigere gwe weevuga munnange Jose Kyakala banne tabawa ssente kyokka ate kasita alaba nga mu ttiimu yaabwe gye bakoleramu kasita alaba omuvubuka ng'aleeseyo akawala akapya munnange nga nakaakatwala nti ye boosi ate bano abalala banaayogera kira we njogera buno budde tuli bulala buli omu kati ali ku bibye baayawukanye dda olw'essente nti Jose Kyakala abakozesa naye ng'ate abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Jose Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo n'omukyala Fifida Queen ono n'omunange atabukidde Bina Baby omanyi namba yali yanyiga mukaawo n'agamba agenda kumuwaabira nti lwaki amusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo ng'amugamba nti omwana suwasuna Beni naye munange nampwayo ono bambi mukyala wa mpisa ate asonyiwa mangu kye namulaba kulaba asonyiwa Suna Beni yamuvuma akayiringu n'amuvuma akabizi n'amuvuma biki ne munange yamusonyiwa ng'engeri gy'ayita taata w'omwana munange Sona Fifida Queen yavuddeyo n'agamba nedda abakyala ekimala tulekere awo okukomereranga bakyala bannaffe singa babeera bafunye obuzibu manyi Bina Baby yavaayo n'ayogerawo ebigambo ebijeregerera kale nga binyiizaamukko singa omuntu oba oli munyiizi. Kwogera ku bintu ebiri sensitive ebiwera tingamaze okwogera ku basingle mothers manyi wano balowooza bakitalo nnyo tebagambwa abeeyita naddala because you're not even single mothers muli wano mutulekanira nina ekintu kyenjagala twogereko ekirala sometime back nakolako video neŋŋamba we should avoid interrupt God ng'alina ebintu bye alina abantu be bakuba kibookoze ng'alina abantu batadde mu mbeera. A few days back I saw a video wano oba namwe mwagira mutakuba mwagirabyeko most of the time videos enjogerako abamu oba mwazirabyeko waliwo omukyala yali ayambadde kadduba ka dress oba katop ka red nga mulema ng'ayomba n'omukyala omulala omulamu nga si mulema abalina obulemu ku mubiri don't take this too personal naye bw'owulira nga byenjogerako emize naawe ogirina yambala engatto yo sikuyinaako obuzibu kubanga you people tugenda kubyogerako bino ebintu banaye tubakooya abantu abamu okuddira embeera yammwe okuginenyeza abantu abalala like nemubeera nga all the time muli mu sympathy vote cards playing and all that kubanga nze God had reasons. I've always told people singa Katonda yampense ko nze nsi yalifudde naye Mukama yakiraba nga naliyitirira nankola editing mu nseko
even when I want to laugh so much, I can't. Kubanga wenseka, people look at me like, yo, nakola ki. Kitegeera. Kati twogera ku nsonga zino. Video eyo mama agirabye waddewo omukyala ng'agamba omukyala oli ow'ekitundu. Omulema, like omutundu. Omukyala oyo amagulu gombi tegatambula, like yeewalulira wansi. Point si yakwewalulira wansi. Ngenze ku character ye. Ku kyabadde mu video eyo abagirabye. Someone recorded. Ng'ono omukyala omulala omulamba agamba ono omutundu nti, yo, lekera okubba ebintu byange. Ono omukyala alabika alina akadaala okusinziira ku kifo we yabadde ayimiridde ng'alinga ayimiridde kadaala oba katunda manda matooke bikinnyaanya. Ng'agamba ono lekera okubba ebintu byange. Teyamuvumi. For God's sake. Mu video eyo saawuliddemu kivumo. Nyinza okuba nga gye twalabye maybe yagitaddeyo yagisazeemu. I don't know. Omukazi oyo omutundu yafubutuse eri ng'ayomba. Ng'ajja yeekulula ku speed biki n'amuvuma. Kati ono yabadde accusing ono okumubba ebintu kye yakoze n'atambula n'amuviira ku mudaala we yamulumbye. Ono n'asala n'adda ku muzigo gwe. We yazze ku muzigo gwe. Bannanga omuwala oli omulala oba mukazi oba muwala, but I think oba mukazi. Kuba ebigambo ebimu byayogera nga by'abakazi si bawala. Yeewaludde n'ava ku mudaala gye bamulese. N'awalampa akabalaza n'agenda ku mulyango gw'oli. Ndowooza ng'azze kulwana. Kati natunuddemu ne ngamba yo, so ono bwe bamukuba tteke ku mutima n'afa nga tutandika okugamba okuba otya mukazi munno. But to tell me, I mean, let me tell you one thing. Eriyo abantu botunuulira nga you don't see a woman character on them, nga you're just seeing another man. Nti oli mu bulusungu bwe yagezezaako muviira. Bannanga ono yeewaludde n'amugoberera. Ne ngenda mu comment section. Manyinze comment section ne weziba zinvuma ngenda n'enzisoma. Nensomamu naye nga buli muntu agamba Katonda yalina ensonga lwaki omuntu oyo ali bw'atyo. Tulekerenga okubuuza Katonda ebibuuzo, tulekerenga okuquestioninga Katonda. He has a reason. Omukazi ono singa nakirowoozeza nga nze ne comments nalabye bwe babadde balowooza. Singa Mukama yamukolanga mulamba. Yabadde ajja kukuba ono omukazi amukube oba n'omutta amutte. Singa baba tebabataasizza. Olaba mu mbeera mwali yafunye amaanyi n'ava gye bamulese n'awalampa akabalaza n'atandika okuyombesa omuntu. Ne mu bwefujjo byange, I can't even go to someone mutuyombe. I can't. I looked at this video ne ngamba bannange. Kati oyo bw'ovaayo n'okyogerako nga baleeta sympathy card. Anti mulema, mulekeraawo okutumanyira. Mulekeraawo okumanyira abantu simply because mulina ekibeera kye muyitamu. Katonda agenda n'akwata abantu. N'akwata akakuta ke n'abasiba omugeto. Nga yabalaba nga bafaanaganya empisa embi, emitima emibi, emitima emivundu n'abagattira wamu. N'abakuzanga ebidomola bya bidiko. N'abakaddiiza awo. Simply because people around you are laughing and saying words to omanyoko kubayita okujajja ttoko ekisiru. You think whatever you're doing is right. Mulekeraawo okuddira ebibeera byammwe Katonda byabasasulira. Mwakola abantu ne babakola ebintu. Katonda n'abalekerayo bababonereze. Naye muddira issue zammwe ne muteeka ebibeera byammwe ku bantu as if omuntu gw'ogiteekamu yagikuteekamu. We know you're going through a lot. We've had it all. You know? Si gwe asoose era si gwe asembayo. Mutugjeeko embeera y'ebizibu byammwe ne mubiramulira ku ffe oba ku bantu abalala. And when the public mubireeta mu public weyogerako mutandika era kubanga nze shut up. At your age okyasoundinga ng'omusiru ku myaka gyo. You look at two old fools being fools who, oh God. Nali manyi buli bantu abanene bategeera. Ne banne mwongera okudisappointing. Mulekeraawo. Omuntu gw'ofiirako gw'oteekako ekibeera ye yagamba Katonda akuteeke mu mbeera mw'oli no. N'oyo gw'ofiirako alina embeera ye Katonda gye yamuteekamu oluusi gy'otamanyi. Naye n'ova eri n'osimba ebinnyo n'otuuya n'obukowekoowe n'otuuya n'enkwawa no. Yo, embrace your problems. Accept reality, heal which, if you can't heal, kola essabo lumu.
era Mukama alaba ebinaayitirira n'atuwonya. Alaba ebinaayitirira. Nagamba abantu wano, abantu abeeyisa Mukama abo, njagala omuntu amanyi eddiini ye nga taginkuba. Abantu abeeyisa Mukama always ogenda okubikkula empapula zaabwe ez'obulamu nga baggyeyo bukarakita obutuufu. They're evil. Bakozesa Mukama kubikka eyo karakita. Kubikka eyo karakita. Kati mukwano, abasomera ku masomero g'Abakatuliki mujjukira abasisita engeri gye batuyisaamu. Nze nali staboni kyeso akwegaana, nali mulalu nnyo nga naye sivuma. I could rarely fight because okulwana kyali kitundu ku nze engeri gye nnakula n'abaana abalenzi, naye I rarely do that. Naye nga nina effujjo ng'ate omuntu asobola okumpakanira nga namaze olikola. Nabeerako mu ssomero ly'Abakatuliki, abaasoma nange mu eri ssomero mugenda kwetegeera. Amasomero g'Abakatuliki agasinga galiko ennimiro. Agasinga kati ffe twalimu lyalina ennimiro ng'erimu emiyembe, ebibala ebyali bingi. Ne tugenda tuwanula obuyembe nga tebatuwadde lukusa. Nze we nalabira abasisita era ne ngamba abantu kwe bajja enjogera egamba nti abasisita abamu baba n'emitima emibi simply because tebazaala. Omusisita yakuba abaana ekiganda ky'emiggo ne muganze munaye musisita tebankuba. Dadi yayogera wano ne mu bitabo mwekiri yagamba gwe nkola omusango bamuyite enzireeka nti yandeka lwekyo ne muganze nina ebirwadde byange tebankuba. Naye omukazi yakuba abaana. Twali abaana bana nga buli omu alina akayembe kamu. Ffe tulima mwezi ennimiro. Naye akayembe kamu omukazi yakuba abaana emiggo. Okuva olwo ne ngamba Mukama Katonda, nze ekintu ekikwatagana n'abasisita salaamu aleikum ne ngitoola ne mbateeka ebbali mbalabira wala. Omukazi yakuba abaana emiggo nga ne basisita banne abalala bwe bali awo. Just kayembe. Naye nga mu nnimiro ffe tuzirima. So abantu abamu mutuuze kye muyita obubina wansi n'agatima gammwe agavundu n'ekirala si mu musinga okuba ab'ekitalo. Abantu ba bitalo. Ate temuli ba bitalo. Abantu ab'ebitalo tebabyeyita, tebabinyumya. Mutuuze kunywa buugi zammwe. Don't use your situations against other people. Mulekera awo tukooye.